Ensonga za Rema Namakula, Eddie Kenzo, Nyamutolo, Wamabyo tebinnaba kuggwera ng'ebipya bizuuse ogenda kubanga obifuna mu maaso awo. Omuyimbi Julius Babirye naye ayina ky'agamba Tamale Mirundi Junior bannange naye kyetaagisa nga mwerabiddeko. Mugamba mutya, mwasibye mutya abantu bange? Kansubire muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe. Mbasaba vidiyo eno mugimpere like era n'ensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige mu notification bell olemesibwanga byonna bye mba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. N'ennyongera okusabira mmwe mwenna abalwadde abakosefukosefu nti nsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Aba BF Sama balono nga bajjanjabisa ddagala lya Habo era bamma nga bakola ku bulwadde bwonna, bakola ku nsonga z'omu kisenge. Omusajja munnange totambula bulungi, omukyala oli eyo olina zi infection weerabira, omwana wo wamma ebintu by'asomye tabikwata mu kiraasi. Kugamba buli kimu kyonna bo bakikolako. Bakubireko ku nnamba yaabwe y'essimu weeri awo ate wamma weefunire obulamu obulungi. Munnange Gulavity omutujju ne Shakira baate munnange ku luyimba lwabwe olupya photoshoot baalabiseeko we batyo naye maama Gulavity obusawo bo abukwasizza n'amaanyi nga woolabira. Wabamu munnange kyabanyiize ne bagamba nedda Shakira naawe olimba munnange erinnya ly'obusiraamu olittattanya, ate abalala bagambye nedda omuntu waddembe okukola kyonna ky'awulira ayagala. Munnange bo aba social in-laws basazeewo ne basaba omuyimbi Judith Babirye nti aweeyo kolabo ate omuyimbi Gaby Ntate. Kati simanyi munnange oba agenda kukkiriza oba tagenda kukkiriza, naye era Gaby Ntate mulina mu maaso wano wamma nga akafiruta ko kamutabudde bubi nnyonyo, ngenda kuba mubatuusaako ate wamma tusobole okweyongerayo n'agaleero. Anti abakazi ne firuta bannange wezinaatutuusa baddiya. Kale akatambe katukalabe. Ani ajeeketaala mu Snapchat? Wabula bannange abakyala ne kafiruta Gaby Ntate n'atabuse bannange n'ajeeketaala kafiruta. Naye munnange byakyukamu ennaku zino n'abasajja nabo bakettanira bya nsusso nnyo. Kale bwe tweyongerayo ate ewa Eddie Kenzo ne Nyamutolo munnange obutambi bombo yina maaso obuweerako ddala omuli obuwaana Nyamutolo ate kw'otadde n'obuvumirira omukyala Rema Namakula. Ngenda kubanga mwe batuusaako maaso awo ate nammwe wamma musobole okuba nga mbyerabirako. Rema Namakula yali yeesiba ku Eddie Kenzo, Eddie Kenzo yayita muliika era nga waliyo n'omu avuddeyo naawe obujulizi nti Eddie Kenzo yamugamba ekyama mu 2017. Ng'ano ggirya Nyamutolo olya mmere kinange njirya kuba Nyamutolo amagezi g'olina nze ye minisita gwendaba akuba amapiyano. Nyamutolo nga yatandise okukuba amapiyano ogamba kiki kino minisita azina empere, azinira ddala empere. Ye minisita yekka ayina vibe era singa baminisita bonna balinga Honorable Nyamutolo senga Uganda tumaze. Ndowooza senga parliament tukubira amapiyano ku dashboard ne speaker nga naye akola ki azina amapiyano asamba n'akapiira Nyamutolo. Bayira we mu bulamu bw'ensi eno twetaaga abakazi abatali nnyo siriyasi. Nyamutolo era nze wenfuna omukazi alinga Nyamutolo mba mmaze. Nyamutolo tali serious. Niye nagwa kulema Rema ali very very serious and contagious akapichu. Mama oli omukyala. Ekisooka waba akola interview ne bamubuuza Rema akabina kaddawa kanoonyewa nnyoko obwo bwa serious n'ensi. Nyamutolo so omubuuza ekibuuzo n'aseka n'akuleka n'atakuddamu. Nyamutolo alina kasimayiro niremu olumala okusimayiringa ati n'anyiiga ye muntu agamba ati hello nakuba eriiso liggoba nga ligamba vva wano tonjasa. Wabula bannange bo abantu bambi baagadde minisita Nyamutolo oba Nyamukenzo mukyala wa Eddie Kenzo bannange bamwogerako birungi byere. Kale katusuubire nti oba ye tebamwefuulire nga Rema mwamwagala wano ayimbye obuyimba Joyce wamma ngo biki wamma omukyala ne mumwagala naye okulaba ate essaawa zino nga mwamwefuulira wamma ne mumuyisaamu eggaali bannange ebintu byo tebibeera byange era nga bo bajjaaji oba batiimu Eddie Kenzo munnange bo
tebaagala kusemba nakyo era nga baagenze ne banoonyayo ebifaananyi ebikadde Rema Namakula bye yeekwasanga ng'ali ne Eddie Kenzo era wamma ne batandika ne badescribinga ku bifaananyi ebyo ne bagamba mbu era wamma olaba ebifaananyi Rema Namakula yali kakaatika ku Eddie Kenzo yali tamuliiko biki wamma g'omugambo baayogedde mungi nnyo nnyini ddala era omwami Ronnie Maka ye yavuddeyo n'agamba nti Eddie Kenzo mu mwaka gwa 2017 yavaayo n'amugamba nti Ronnie Maka nze wendifuna omukyalo omutuufu munnange nja kukyala ewaabwe nja kukola nembaga era ndowooza munnange Nyamutoro ye mukyalo omutuufu ngenda kuba mbatoosako wano akatambi nammwe mwerabireko batiimu Eddie Kenzo ke bajjeyo nga Eddie Kenzo akuba oba asala Rema Namakula omwenda ku stage emu munnange Rema Namakula Nebuuzo kikola ky'omutima okusuleyo tosula abuuza luli kyatimbere awo okubyosi siseera otomanze sibera era seera weyagadde taata kusaba sembera nawe sasira edigwenina abalala byalema Bomunange ba social in-laws wamma ekintu kyo bakitutte ddala waggulu kwegamba we ba speed badduse ne bayisa n'ewaabwe naye nga bannange mubaleke Rema Namakula omukyala mumuleke ekirungi yafuna omuntu gwe yali ayagala ne Eddie Kenzo naye yamala n'afuna owuwe gwe yali ayagala naye maama ekintu mukizimbiza bantu bange wetuli ate wamma mu sayidi ezeyo wetweyongerayo ne mwana muwala oba mukyala Nzola Juma omubwati Fibike maama Kalimunda maama Tuusu era nga wenjogerera ssaawa zino wamma ye obuyembe abuliira ddala munnange avuddeyo n'agamba bajjaji ba kuno nti bannange baddiya temuddamu kuloota birooto nga mubirootera ye nti wamma ye alina Katonda we mumalambo munnange mutokomoka omugambo mu Fibi twakulose nga bba waakusuddewo simanyi biki bannange abagambye baddiya mukikomye nga beeraba temwaliyo bwe nkwongerayo ewa muzibe wa SB4 munnange finally poliisi ate emaze n'emukwata oluvannyuma lw'okukwata akaana akato ke yali atambula nako kugamba ke yali akolamu ensimbi nga yeefuula muzibeko bambi nga kamukwasa omuggu munnange ate mulowooza bwe yaddanga ebbali nga takiggala naye maama we mabega kaawo yavaayo n'ayogera muzibe n'amuyisa bubi nnyo n'amuyisaamu eggala era muzibe abadde yadduka mu kibuga kati ng'abeera mu kyawe naye olunaku lw'ejjo ate poliisi bweti wamma yamukutte bwe nkwongerayo ne Andrew Kyamagero ono nno nga TV presenter era amawulire mabega kaawo gatinka ng'alidde ssente z'abakadama wamma obukadde obuweerako ddala naye twebaza oba kyamukisa mulungi nti ate wamma ezo ssente yamaze kale wamma n'azisasula naye nga bannange nammwe bakadama muyige tomala geesiga muntu gw'otamanyi nti omulabye alinnyo ku midiya ali kuki n'osalawo omuwe ssente zo bannange bajja balya ssente zo zikuume nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kye bayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural alina osteoporosis alina rheumatoid arthritis alina ebirwadde ebiri mutawaana bya joints omugongo afunye accident bannange byose byenjawulo kaddio kitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjafudde oluusi yeerabirayo alina alzheimer's memory loss olina omwana takola bulungi mu kalaasi bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana tulinamu kati nga kano bayita prostate relax
Kano akadagala kayamba abaami okutangira prostate cancer, kabayamba okuana prostate enlargement, bana olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri, mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugamba ajja kusa akadala kafekano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirala. Enkwaso ze tezimala, kamuyamba okuyigiriza enkwaso ze okukyawo bannange tuna expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala, kano kayamba okuyigiriza enkwaso ze afuna premature ejaculation bwaba tuse mu kisaawa amala mangu, kano kandida oba in harmful bacterias. Bwe tweyongerayo ne mwana mulenzi Alyan Skin ono nno ye wamanga obulamu ate butambulira ddala nga we yabubala. Alyan Skin waliwo omwana muwala ku TikTok ayitibwa Generation amaze akabanga wamma kwegamba nga amuyigirawo omubiri fe twabitwala kikulu nnyo so maama b'ensonga bazitwalira ddala bukwako era nga bwe njogerera mwana muwala Flora era ng'akola ku Galaxy ate mulowooza gakaba sigakomba munnange kino ekyana kiri Germany mulowooza ate Alyan Skin tekyamututte dda ate ng'agabadde gali mu nkubo mbu Alyan Skin ne mwana muwala ono w'oku Galaxy wamma babadde bakikwasaganyiza ddala. Kale we tuli mu sayidi ezeyo bwe tweyongerayo ne Tamale emirundi Junior abangi gwe beetuumira Sister Junior ne Naguli Donasia bannange nga beekoledde obusolo ku live munnange emirundi Junior nga we mumanyi tayagala kusemba nakyo n'agamba mbu oyo omwana Nagudi munnange yampitanga byankwana munnange zineŋŋaana akatambi nkalina maaso wano badiya ngenda kuba ate nga nkabatuusako mu bukwakku nammwe musobole okubanga mukeerabirako bannange. Tamale emirundi Junior omwana Sister Junior yeesiba kubagenda lufoonyirira ndagaako waggulu awo naye ako ku mabeere ndabe Asia tulageeko naawe wagguluggulu awo tabe ku mabeere ekivuddeko annange ekikazi kino nakyo kikwano kyange oni Asia yampitaawo emakindi Junior jangu nkuweeko ne mga ndi bize Junior jangu kale ompe ku mimwa oyo Doni Asia yali ankwana era naye bw'omulaba neetenga yago amagulu abadde agalaganze nenga Doni Asia yampita emakindi ne musanga ali ku buliri yeebambi nangamba Junior come and I give you my son golaba oyo anjagala Doni Asia kati obadde ondaga amagulu go Doni Asia mboolo nnyime obubadde bwotwabugwamu Asia kati mbondaze ebisambi obadde obiraganze